Woman MP Shamim Malende has reaffirmed her commitment to continue serving the people of Kampala after 2026. Malende, who has been ill, told supporters after donating 10 million shillings to NUP that she was still strong. Biri mukaaga twagala okubeera nti no tugenda entebe mu ntebe tuliko protest vote kalonde kanoonye kakuume kabanje ate kalwanirire Kyagulanyi ntebe mu ntebe Shamim Malende Kampala. Dressed in a red gomez and a Muslim headscarf, Malende arrived at the headquarters of the National Unity Platform in a dramatic entrance, sparking excitement among supporters concerned about her recent absence due to medical reasons. Despite appearing strong, she used clutches and was assisted by her supporters. Malende faces strong competition from Kampala Capital City Authority Speaker Zahara Lyulika for the NUP flag in Kampala. N'amazima n'obwenkanya nga bwe baŋŋamba ekyokubiri nsigala kubeera nga tulina okufuna abantu baffe bonna abali mu makomera tubagyeyo ku bwereere. Ekyokusatu te groups zaffe zonna eza Kampala tulinnya mulabadde ba style nga tubagwako nga nammwe mutugwako. Malende later met with the party's chief mobilizer Habib Buwembo, who commended her significant contributions to the fight for the rule of law and justice. Buwembo urged contenders for the Kampala Woman MP seat to engage in mature politics and avoid internal conflicts, emphasizing the party's need for unity despite the competitive race. Thanks for being a lawyer to the victims of human rights violence. We appreciate your work. Era tubagaliza olutabaalo olulungi mu race eno gye mulimu. Play fairly, because at the end of the day we need all of you, both of you. You are daughters and children of this family, National Unity Platform. In related developments, several candidates presented themselves for nomination by the NUP's 8-member election management committee. They are Olive Namazi for Women Councillor LC5 Nakawa Division, Ndagije Ronald for Councillor LC3 Mulago Parish, Carol Nansas for Councillor LC3 Chiwature Parish, and Stella Nachiranda Damali for Women Councillor Naguru and Intinda Parishes. Others are Lydia Nachito, aka Mama Sam, a TV comedian, for Women Councillor Namirembe Bakuli, Sharon Kemigisha for Councillor Wandegeya, Godfrey Katwere for Councillor Makere 1 Parish, Yibra Waswa Semanda for Councillor LC3 Kawala in Rubaga Division, and Aisha Nachitende for Councillor LC3 Kanyanya Kawempe Division. Ebisaanyizo byonna mbirina kuba nze nsukulumya olw'ensonga nga bwe mbaddeyo seekwese ku batuuze ng'ebiteeso bibadde mbifuna okuva ku kitundu bibadde bituuka era tukwatagana bulungi n'abatuuze kuba saagenda kwekiikirira kuba abasinga bamala okubalonda babula. Omulimu gw'ebitone ngukozeeko ensonga z'ebyenjigiriza ze ng'omuntu nkoze kaweefube nga nkolagana n'amasomero ag'enjawulo ku level zonna primary, secondary, tertiary institutions okulaba nga abaana baffe mu kitundu bafuna omukisa ogusoma kubanga bazadde baabwe tebalina capacity ewerera abaana abo. Nina obusobozi okufuna kaadi y'ekibiina kubanga ekisooka mu byonna ndi muvubuka, gwa muvubuka. Omukulembeze waffe President Kyagulanyi atugamba mulemu gwa bakiiko abavubuka. Nzize nga ndaba nsaanidde ndi muvubuka, ndi mukyala muyivu, musomesa ndi mukyala muyivu ate ebinyuma twalufula ebimanyi kubanga mwenkulidde. I came to this process because I trust it. I trust our leaders in the party. I trust what they said about this process. I trust the credentials of our EMC. So I have finished my vetting and it has not been very easy, but I'm also not easy. Tutunulidde reliability, integrity mu bakulembeze ate n'ekisingo obukulu okulaba nti n'ekibiina tukigattako. Ati oweereza bantu n'obukulembeze buno kuweereza bantu ate omuntu abaddeko mu industry eyo amanyi ebintu byonna okubizannya nga bwe birina okubeera.
amanyi bwakwata abantu, amanyi omuntu wanyigira, wasanyukira, amanyi kyetegeeza kintambuddeko mu bifo ebyenjawulo, manyi omutindo gwe neetaaga abantu bange batuukeko. William Rwanga, Big Television.